Embeera bwetyo bwebadde ku kooti e Butambala Honorable Mwanga Kivumbi ng'aleetebwa oyinza ogamba ebadde ya nnaku ate ng'erimu okugezaako okumuzzaamu amaanyi mu mbeera gy'alimu. Omanye ebiseera ebisinga tewali kintu kirungi nga muntu ali mu mbeera nga Honorable Mwanga Kivumbi gy'alimu kulabako ku bantu be nga bali ebweru wa kooti nga bazze okusobola okuba nga ate bamuzzaamu amaanyi. Olunaku olwaleero abawagizi bazze mu bungi ebweru wa kooti wadde nga abamu tebakkiriziddwa kubeera nga bayingira, naye awo wabweru we babaddewo okusobola okubeera nga ate bamuzzaamu amaanyi n'okumulaga nti nno bayimiridde naye wakati mu mbeera gy'agenda mu maaso okubeera nga ate ayitamu. N'olwaleero akomezebbwawo mu kooti, ekigendererwa kibadde kyakukebera ku update ya musango gwe. Nabategeeza nti kooti eno gy'alimu kooti nto tesobola kuwulira musango ogwo, wabula ate mu kooti muno okunoonyereza kwe kulina okukolebwa, fayiro bw'ebeera ready bagisindika mu kooti enkulu. Awo Honorable Mwanga Kivumbi n'asobola okuba nga ate atandika okwewozaako ku misango egyamuteekebwako. Jjukira omusango gwamuteekebwako gwa terrorism era ng'omusango ogwo guliko ne banne 24. Olunaku olwaleero omulamuzi ate azzeemu n'amusindika mu kkomera ekitalya gy'agenda okuba nga ataddemu okuva ennaku z'omwezi 24 okwongera okuba nga ate akomawo okuwuliriza ebinaaba bizuulibbwawo mu kooti awo. Away from the premises of the home of the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, and we were not even able to access even a member of those that are inside there. Good enough one of us amongst chain of command to ebiwandiiko nabirabyeko era tubadde nabyo ebyenjawulo ebadde beetagisako emikono abantu b'ewaka omuli omusirikale w'ewaka bwe balumba amaka ga president olunaku lwe batulugunya first lady omukyala Bobi Itungo, n'omusirikale yakubwa era yasigala n'ebiwundu bingi. Ekyennaku nti ate ye bamuziyiza okufuluma okuba nti afuluma mu maka ga president era tetumanyi embeera ya bulamu gy'alimu, naye bonna obubonero bulaga nti ali bubi. Ekyokubiri tebamukkiriza kufuluma wadde okuyingira n'abakozi abalala abawaka, na buli agezezaako baleetera ekyokulya akomezebbwa ku geeti. Ebyabadde olunaku lwaggulo nga abakulembeze mu kibiina kya NUP bagezaako okuba nga baakiseesinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba embeera nga bw'etambula ebiri sayidi zeeyo, wadde tebaasobodde kuba nga bakkirizibwa. Era mu mbeera efaanaganako bwetyo munnamateeka amanyiddwa nga Kakulu Tumusiime part of tiimu y'abalooya ba NUP yakwatibwa, wabula later on n'ateebwa ku police bond. Kaakati ebula essaawa 20 eddakiika 51 ne seconds ezigenda zikyuka okutuuka ku kye twayise Geneva Summit for Human Rights and Democracy, era nga mu eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mwogezi. Okusinziira ku gundi gye namba waluli agenda kuba nga ayogera ku ssaawa zijja kubeera 19
ez'akawungeezi era ng'okusinziira ku programu agenda kubeera wakati n'eddakiika 15 ku 2 mwagenda okubeera ng'ate addressingira abantu ate ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kaakati okusinziira ku website eri official abantu bagenda okusinziira okuba nga ate balabira ate summit eno there have been overwhelming numbers eza registration nga abantu ab'enjawulo naddala bannayuganda okwetoloola ensi yonna nga beetegekera okulaba ku interview eno okusinziira ku nteekateeka nga bw'ogiraba ku ssaawa zijja kubeera mu eddakiika 50 okwogera kwa Kyagulanyi tugenda kwetoolera ku crisis in Uganda era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuba nga agenda maaso okuba nga ayogera. Luno kugenda kubeera okwogera kwa Kyagulanyi okuli interactive okugenda okusookera ddala yayogerezeganyako of course abadde nga ayina a series of interviews ezifaanaganako bwe zityo twamulabako Kongo ayogerako ne DWTV ntubako nga ayogerako ne Al Jazeera nezaali mu News Bites bwe twamulaba bwe yayogerako ne DW era nayo yali it was a news bite in form of an audio abadde tafunangako live interactive interview okuva lwe twava mu kalulu so eno oyinza okugamba nti lwaki eri much anticipated lwa nsonga nti nno egenda kubeera first of all on a global scale ate nga egenda kuba live session so naye ebibuuzo of course bikyali bingi agenda ku appearinga mu ddoboozi oba agenda ku appearinga mu kifaananyi ebyo byonna bikyagenda mu maaso naye ebyo nga bigenda mu maaso era nga tukyalinda summit eyo egenda okubeerayo ate era ebintu ebyenjawulo bikyagenda mu maaso okubeera nga bidevelopinga mu bye tulina olunaku olwaleero tugenda kuba nga tetuwuliziganya ku bituufu biki ebyabaddewo ekayunga eyo twawulidde nti wabaddeyo amasasi saako n'abannaffe ab'ebyokwerinda okubeera nga ate basalako amaka g'omubaka Patrick Nsanja era ne bamala essaawa eziwererako ddala nga bagenda mu maaso okubeera nga baaza ennyumba ku bigambibwa mbu babadde balowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kifo ekyo we yeekwese. Ebyo no bigenza okubeerawo nga bannayuganda bakyatabuddwa ddala bituufu ki ebigenda mu maaso omusajja anoonyezebwa tanoonyezebwa waba tanoonyezebwa bino ebigenda mu maaso okubeera nga ate banoonya wano ne banoonya wali lwaki bikyagenda mu maaso abaddeyo olunaku olw'eggulo nga ne bannaffe abannamateeka tebasobola kukkirizibwa ku accessinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kituufu ki ekigenda mu maaso ebyo n'ebisingawo bye tugenda okuba nga tutunuulira mu show eno. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai ku gate. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kino ekifo kisaba okulola ebintu ebirungi n'ebitone omwana we byalina ng'omuzadde yenna yagaliza omwana we ebiseera ebirungi eby'omu maaso tukwaniriza ku Trinity Love School. Wano ku Trinity Love School tukkiriza nti buli mwana alina ebitone n'amagezi ebiriza okusabuukululwa. Trinity Love School somero ly'abawala n'abalenzi okuva ku nursery paka ku P7 era nga liyina ebisuulu awamu n'abo abava ewaka.
ebisulo by'abaana biyonjo bigazi bulungi okugattako endya ennungi eddwaliro eririmu abasawo abatendeke wamma ddala ebyobulamu bw'omwana wo ne biba nga bigonjoddwa. Tulina emmotoka ezisaabaza abaana abava ewaka, tulina abasomesa abatendeke mu bungi ddala, tulina ebyemizannyo, ebyakatemba, okuwuga n'ebirala bingi. Leeta omwana wo ku Trinity Love School tusange Nyanama awamu ne Bunnamwaya Ngobe. Trinity Love School, together we shine. Kale njala kwaniza kusema official najo sinziro kubanga atotulaba nenkubaza okubira nga atotwegaseeko subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti. Kale tutandise kakati abawulira nga mwandyetaaze okusubscribing to the official website bagiyita genevasummit.org. genevasummit.org egyo tubadde tusharinga ojagiraba erina kikala kiri awo oba kyekala kyekyo bulusi bulu grey ndowooza kyagala kufaananamuko bwekiti ya grey background yaayo osobola okuba nga ate oregisanga n'ofuna link n'okusobola okuba nga ate bakuregistaringa okusobola okuba nga ate obeerayo. Wabula at the same time okusinziira ku website eyo yennyini osobola okuba nga ojja kulabira ku YouTube channel yaabwe bagiyita Geneva Summit. Osobola okuba nga nayo ginoonyaako kikuyamba okubeera nga ate olaba obeere mu kumanya baleme kukunyumiza bunyumiza ku summit eyo nga bwegenda okuba nga etandika. Kale njawa tutandikirewo kakati okusinziira ku mukutu gwa Daily Monitor olunaku olweggulo gwavuddeyo ne gutegeeza nti nno omukyala amanyiddwa nga Miss Namakobe era nga Miss Namakobe ono aba muganda wa Patrick Nsanja. Patrick Nsanja oyo y'omu ku babaka ba Parliament abeegatta ku kibiina kya NUP mu kisanja kino. Yagenda mu Parliament okutinkirira Ntenjere South Constituency ku kaadi yo bwa Namunigira ne yeegatta ku kibiina kya NUP. Kaakati bwe yeegatta ku NUP mu kisanja kino najjira ku kaadi ya NUP okusobola okubira nga ate yeesimbawo era akalulu k'Ntenjeru South kaatambula nga Patrick Nsanja oyo yakakulembedde. Wabula ate mu nkomerero ne balangirirwa mukulu amanyiddwa nga Baseke era Nsanja y'omu ku babaka abaddukira mu kkooti Kayunga okusobola okuba nga ate basaba recount wadde omulamuzi yamumma omukisa okubeera nga ate amuwa recount. Naye mu bbanga ne tuyiseemu y'omu ku babaka boyinza okugamba babadde nnyo close n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu activities ne trails ez'enjawulo zabadde agenda mu maaso okubeera nga ate atambulamu. Ekyo no kikuwa ekirowoozo nti oba bannaffe abeebyokwenda kwe baasinzidde okulowooza nti Kyagulanyi ayinza okuba nga yawubako olubu lw'ekigere n'agenda mu maka ge. Kakati obudde bwali bwa kiro ssaawa zaalinga 4 ez'ekiro kigambibwa nti nno abamaka ate ababeera mu maka ga Patrick Nsanja mu maka agali aga constituency era nga muganda we abeerawo n'abantu ab'enjawulo ate ne balaba bannaffe abakuuma ddembe nga basazeeko amaka ago era bwe batyo babasaba okusobola okubeera nga ate baaza ennyumba era ne bajaaza buli wamu okuli ne siiringi. Yes, those were the updates that we got. Kakati okusinziira ku ekyo waliwo n'abaali ku bbaala emanyiddwa nga eya Kirindi Sports Bar era ng'eyo erinaanye amaka aga omukulu ono Nsanja era kigambibwa nti nno abo abaaliwo abasirikale baawalirizibwa okusobola okuba nga tebakuba amasasi mu bbanga okusobola okuba nga tebagumbulula abaali bali ku bbaala eyo era bino byonna byatambula paka ku ssaawa nga 7 ez'ekiro paka abasirikale bwe baakakasa nti nno omukulu yali taliiwo ne beeyongerayo. Wabula report season of course zaadde zitambula ku mutimbagano naye nga obukakafu bwabyo ne details zannyini entuufu ezaaliyo ffe tulina bino ebyasooka ku ngulu. What really happened? Byajja bitya? Byatuuka bitya? Kakati njagala nsooke neegatte omu ku baamawulire ate okuva sayidi z'e Kayunga atubuulire what really happened. Obuzibu bwabadde luddawa, abazzi baadde baagala ki era baamaliriza bafunye ki. Awo nno bwe tugenda okuba nga ate tufuna njagala afuna omukulu amanyiddwa nga Yiga Sharifu munnamawulire w'e Kayunga ambuulire
embeera entuufu yabadde ki abasirikale babadde banoonya ki wadde nga kino kisigala kituleka mu bibuuzo bandi abannaffe ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso kubeera nga ate beegaana omukulu tetumunoonya naye ate nga bagenda mu maaso kubeera nga ate bakola random appearances mu bantu ab'enjawulo naddala abalina akakwate ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga bagenda mu maaso kubeera nga ate omukulu bamuwenja. Njagala kusooka kufuna mukulu ono naye nga takwata. Sebo ogamba otya? Gamba mukulu ogamba otya? Ndi Sebo oli butereevu ku Seymour official. Mukama wange mbadde ngezaako okugoberera emboozi ya Honorable Patrick Nsanja n'ab'omu maka ge ababadde bagamba nti baalumbiddwa bannaffe ab'ebyokwerinda naye nga kyenjagala okwongera okunsiigira ekifaananyi ndabamuko okulumba okukuba amasasi okuliraana ekifo ky'ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Kirindi Sports. What exactly happened? Okusinziira ku reports ze nafunyeeko ne information ate ng'ereesensi okuva ku source wennyini, abaana babeera awaka ewa Honorable Nsanja batandika okufuna okwekinga olunaku lwalirwaku n'akawungeezi. Kuba mu tawuni y'Ekirindi kigambibwa mbu baalabawo abantu abatali ba bulijjo mu kitundu nga bali mu ngoye eza bulijjo. Era omu ku baana babeera ewa Honorable Nsanja nga batandika okulya oluvuuvuumu mu tawuni nga bagamba nti oba Bobi Wine ali wa Nsanja, Bobi Wine ali wa Nsanja. Ne baseekinga nga nsonga nkulu ne bakireka. Kati ku lunaku olwokutaano akawungeezi ssaawa zaali 4 abaana babeera awaka bwe bagamba bwe bati nti abantu bajja awaka nga bali mu ngoye ez'amagye n'engoye eza bulijjo. Basooka ne bali emmotoka epaakinga ku kkubo. Emmotoka emala opaakinga ku kkubo dabo kabiri ne kuvaako abantu nga akulika balina emigo balina emmundu ab'amagye nga bali mu ngoye eza bulijjo ne bajja awaka ne babakonkona ne baggulawo ne bababuuza Bobi Wine aliwa. Abaana nti nga bwe mutugamba okuba wano tabeera wano era ffenna omulaba kuza bakola kuki mulabako. Ne bagamba mulimba. Ne bagamba nedda. Atuyinza balimba tutya nga ffe bw'omwogerako ne tunaba mulabako wano eno wadde omuwulizaako. Yakoma okuyita wano yitawo na buyisi mu bisala bya campaign. So ne bagenda. Abasirikale Leo ne bababuuza ye nannyini wano aliwa. Nagamba waayi Honorable abeera mu tawuni gy'awangalya wanajjawo timely. Ne bagenda. Mbu ne baddamu ne bakomawo ku lunaku olwa Saturday ekiro. Baasooka ne bajja ku Friday. Basooka ne bajja ku Friday ne babaguzaawo ennyumba. Ne batunulatunulawo mu ddiiro awuukawuka awasookerwako ne bagenda. Ne bakomawo ku Saturday ekiro. Wabula abaana bagamba nti kubamu ku bantu be baalaba ekiro baddamu ne balabako emisana. Mu kitundu emisana ky'olwokutaano emisana olw'eggulo. Era mbu ku lunaku olwo lwennyini olwokutaano okulw'omusodi kulw'omukaga lwe baakomawo ne baddamu ne babaguzaawo ennyumba. Ne babalagira okuggula buli kisenge. Ne bagula ekisenge buli kisenge ku lwampaka. Waliwo kuliko ne police quota wabweru okuli n'effumbiro na biki byonna ne babyazaamu ne mu toilet byonna ne baazaayo ennyumba zonna ebisenge byonna ne babyaza ne mu bitanda wansi. Ne mu siiringi waggulu ne bayingirayo okukeberayo ne bakubayo tooki. Omu ku bo n'alinnyayo n'akeberayo ne tooki. Ne bakomawo wansi ne babuuza Bobi Wine aliwa n'Ensanja. Era abaana ne baddamu ne bagamba ekigambo kye kimu nti naye bwe mutubuuza twabagambye nti wano si waayo era ffenna omulabako temukola ki. Wabula abantu bano ripooti egamba nti baali bawera 30 kozi baali bangi. However ne mu kusooka baalaba emmotoka emu. Naye awo nga Honorable Nsanja waka opposite waliwo ng'akasaawe k'ekkanisa we balondera abantu bali okuŋŋaanira. Kati omu ku baana agenda okufuluma beera okulengera nga n'eri abali wano n'eri gye bali abadde engoye nga zino ze bakola ki abali wano ze balimu. Mwalimu abantu abalina engoye eza bulijjo n'abambadde ebyambalo by'amagye nga balina emmundu n'emiggo. Bwe bamala okufuluma ewaabwe abaana baakyalyo ne batandika okuba ku masimu awo ne bakola kolimeta gundi kojja gundi kujjukira abaana babeera Honorable Nsanja abamu bafamire era n'abamu bawagizi
ngeri gyatabeera wakati waliwo na mukyala be babeerawo abaana abo bakuba ku masimu awo komyeta gundi ono mukulu gundi wansanji ono noono nti bane tubatuuzemu ne tulumbirwa ekintu omuntu yo abantu be bamu naye luno babalumba ku lwokutaano era bakuba amasimu naye ku lwokutaano bano bagenda mangu jasi babuuzabuuza bo ne bafunako omudiro ne bagenda this time round balwawo nga bakola search gye nkugambye omusiringi buli wamu abaana ne bakuba ku masimu wano bamaze okugenda nti bane abantu bano bazemu ne bakola waki ne batulumba akajagalalo ne kajja mu katawuni k'ekirindi ekiro ekyo wabula information egamba nti bwe baamala okuvaawo ate bagenda mu lifo ekisanyukirwa mu kitundu omwo okuli amabaala ne buloogi nga bagenda babwaza kamu ku kaki ku kamu ate abamungu ne basigala mu bbaala ne banywa era olunaku lw'esande ku makya information egamba nti bazzeemu abamu ku bo ne balerwa mu kitundu omwo nga bakyalimu nga n'abamu babadde bali mu bbaala kati ate ekyamasasi kye boogerako kya bulimba kyo ekyamasasi kati kiddayo wali ku kyengamba nti bambala okuvulana ewaka w'omukulembeze ne bagenda mu mabaala mu bbaala buli obw'enjawulo abamu baali ku saaki wabula alala beetaba mu bikolwa ebyokunywa ne badigiddamu mu bbaala bonkuba mulimu obbaala bungi mu kitundu in the due course mwalimu abaana abatandika okusonga olunwe nti bano se batugambye bano nga bwomanya abantu okufinyuma beneemulugunya nti naye bano se batugambye badde ew'omukulu bano si bano abanoonya Kyagulanyi bano ne waagala okubaawo obutakwatagana abazze mu kitundu tulekengedde ate tetuli bataka ba mu kitundu tewaliwo masasi gaakubwa wabula waliwo nga okusowaganamu okwebuuza nti ate bano nga naye babuuza nababuuza mwe mutubuuzanga baani oba ontegeera so bino baali bagamba nti basazeeko ebbaala nga nabo bababuuza te si bwe kyali abaali mu bbaala be baali babuuza basalako ebbaala kali mu kusalako ebbaala nga woneekengera omuntu gaye bano abayingidde bwe bati ate baawa ate nga ne basekitopadi nabo beebuuza bano abatubuuza nti tuli baawa bo bakola ki muno kwajjukira nga bemugambye nti bagenda mu buli kabaala akali awo ke balowoozanga ke baali bafunyeeko ripooti ne buloogi bwonna obuli mu kitundu ne bagenda nga babwazaamu kamu ku kaki ku kamu kati abantu b'okusundu kwe kulekenya nti bano abatwaza bwe bati baawa tebatafunyeeko olukiiko lwa byakwerinda n'oba olw'ekyalo nti waliwo abagenyi abajja okulya akawungeezi ne wabawo okusikaŋŋana omuguwaawo n'abatuuze n'ab'ebyokwerinda tewaliwo masasi gaakubibwa naye waaliwo akavuvuŋŋano akamwe muli baawa nammwe muli baawa jukira nti mu kitundu ky'ennazigo okuva akalulu lwe kaalundibwa ku lunaku olwokutaano okwekalakasa lwe kwatandika oba okujjukira okw'okubanja akalulu k'okulangirira nsanja n'ennakwedde ne Kyagulanyi byaliyokko jukira nti akalulu kano nga kamaze twalonda olunaku lwali lwakuna kati abaana b'ennazigo ne mu Kayunga batandika okwekalakasa ku lwokutaano during that time at around ssaawa 5 ez'okumakya nga baagala nnakwedde n'ensanja n'abaka ba NDUP balangirirwe kati okuva mu period eyo jjukira ewaffe Kayunga waliyo sikafo yali y'amaanyi ey'okubanja akalulu k'ababaka n'aka Kyagulanyi era endajjukoosi waliwo abaana bwe baafiira abaana abaafa ennazigo abaakubwa amasasi n'abamu bakyali ku bitanda bano onabwe nabakola be bagenda okulambulako n'ennakwedde abo be ba victims abamu kubayita mu eri kati okuva olwo esikafu we yabaawo Simon njagala okutegeeza nti naziga eri ku lockdown paka n'olwaleero erimu kafiyu yes nazigo town council ne sabuka awunte ne kangulumira zirimu kafiyu I don't know why kubanga jukira yo constituency honorable Sanja gyakulembera this time round eyagiwangudde wa NRM ne yagiwangulidde mu kumpanya kati abaana bayagala okubanja akalulu paka nakati mukyali mu kafiyu nazige waffe bebaka ssaawa 2:3 the town does not go beyond that period bateekamu ne kaditaaki k'amagye mwekali ku poliisi okuva olwo paka n'olwaleero amagye mwegali era gabeera gakola daily patrol buli lunaku mugombolola mu town council ne mu town council y'ekangulumira so
tewannabeerawo okuwummula kw'amagye nababira okwerinda ku kitundu ekyo ekyennazi okukola etwalo nange ennaku z'omwezi mekakutana 15 naye kati nga tumaliza ku deployment eyo ennene bwetyo abaadde bakirowooza nti Kyagulanyi ayinza okuba gyali baadde bakijja ku ki abayinza okuba ndowooza bakijja ku nsonga nti Honorable Nsanja ng'omuntu mukwano gwa His Excellency Kyagulanyi jukira mwami Kyagulanyi mu kampeni yagende wansanja wakanasema n'omuti ogw'ekijjo wano we yasimba omuti nga yali ayolekera Bbaale yali ayolekera Busaana lwe kagenda Ebbaale ng'oyenya n'asimba omuti era His Excellency Kyagulanyi we mwami Nsanja bwe yafiirwa taata we yajja n'amuziikirako ndowooza otegeera omuntu omukwano gwamulinako mukwano gw'engombe ate bwe yafiiriddwa maama we obukulembeze bwa Nuupu obwa waggulu bwonna bwasituse ne bujjira ne bumukola ki ne bumukubagiza bumuziikirako ndowooza ontegeera omukwano gw'ayina Honorable Nsanja muntu atambudde ne His Excellency Kyagulanyi ebbanga lyonna okuva lwe yabeegattako okuba gye kayingira parliament nga independent candidate naye n'asalawo okutambula ne Nuupu okuva lwe yabeegattako nti mbajoyininze waberawo activity ya National Unity Platform yonna ekoleddwa mu myaka egiyise ena kangeze eri ku bitundu 10 Honorable Nsanja participating ebitundu 95 ku buli 10 abadde nnyiya nnyo ne Kyagulanyi ebbanga lyonna kati baafunawo strong attachment ekikolesa nti Honorable Nsanja yagenda mu parliament nga independent NRM leaning naye n'amala n'agirinninga baamukuwa mu kamyufu ke NRM najja nga independent n'awangula akabiri abiri yes najja nga independent n'awangula naye okulaga nti olwamala mubakamyufu ka NRM kuba mubakabbe nange tenalimu yakomawo ng'akubisiza ebipande ebiriko ne His Excellency Kyagulanyi yabwe yasala lumu yasala 2 magye nga tunabona kugenda mu kulonda era atambudde naye olugendo lwonna twero buli kimu ekibadde wapiriza pulezida Nuupu zonna abadde ne Kyagulanyi ekikwewuunyisa nti ate Nsanja ebimu ku ddoboozi eddene mu kayunga mu Nuupu nga n'abamusookayo kati abasinga eddoboozi ewa Kyagulanyi ndowooza security kwe yavudde ogamba nti yandiba aliwo ono lwaki yaggire bagenze wannako eddoba watebandeke ate nga imagine bo bakadde nnyo ku Nsanja mu Nuupu naye kikulaga omukwano ogw'enjawulo Honorable Nsanja gwalina ne His Excellency Kyagulanyi kale nja kunoonyako Ashraf twogere wano yesebo tujja kujja ntwongere okukuba ttooki mu nsonga zino butereevu neyanza nnyo sebo neyanza ege kale ensonga ndowooza omukulu Nsubuga aziisigidde bulungi ne bye saasobodde kugamba abikugambye bulungi so naye ebyo byonna bituteeka mu kibuuzo ku bituufidde biyinza okuba nga bigenda mu maaso ebyogerwa publicly birala ate n'ebikolebwa undercover birala naye ebyo tugenda bba tubiwummuza ate awo tujja bba tubyongerako mu maaso eyo bwe binaaba bifunye development yonna enaaba egenze mu maaso olunaku olwaleero omumyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu bya Buganda Honorable Mwanga Kivumbi era nga ye mubaka amaliriza ekisanja kye mu constituency ye Butambala akomezeddwawo mu kkooti ne banna 24 bwe bavunaanwa embeera ebadde ya bunkenke security ebadde ggulu ku kkooti awo ate nga Honorable Mwanga Kivumbi akomezebwawo bannamateeka be babaddeko ebintu ebyenjawulo bye boogedde naye mbadde njagala nsooka embawo embeera mbasiigire embeera mu bujjuvu bwayo nga bwebadde ng'ate Honorable Mwanga Kivumbi atuusibwa n'ebyembi bisekirwa mu kaseera nga baleese Honorable Mwanga Kivumbi omusajja asimbudde motoka naye ekintu kino abamotoka bakikola nnyo si musirikale asoose bakikola nnyo okusimbula emmotoka ezo abasirikale ne bagwa ebigo naye n'omusirikale bambidde musaasidde musajja wattu agudde naye amateeka tegakkiriza musirikale okukaaba musajja wattu omulabye ng'agudde ekiganda kyennyini naye nga talina kyakukola n'ayingira naye kale kibadde ekitundutundu ku mbeera ebaddewo wakati mu deployment ey'amaanyi nga Honorable Mwanga Kivumbi atuusibwa ayisiddwa ku streets ez'Ebutambala paka bw'atuusiddwa ku kkooti gye tuba tuva tujje musajja wange aliwa
Katambala we Butambala abaana bamugambye addeyo Katambala abaana bamugobye ku kkooti era avuga addayo. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kkooti. Katambala we Butambala abaana bamugobye ku kkooti bamugambye addeyo. Katambala we Butambala ebyo nabibadde ku kkooti wabweru awo abawagizi ba Mwanga Kivumbi ababadde waawo. Omanyi bwe tugenda mu kalulu simanyi kye tugenda kukola, twetaaga harmonization of course. Akalulu ako ak'e Butambala kaali kajjuddemu omuliro mungi kakati Katambala yali ku sayidi ya Eliasa Mukiibi ne yani Mirembe era yanoonyeza nnyo Mirembe oyo akalulu of course we yanoonyeza Mirembe kitegeeza nga adi campaigninga sayidi eri eya Aisha Kabanda. Kakati ndowooza kyokka ate mu kaseera kano nga bw'okitegeera nti tuba tuli mu kaseera nga kano kaone Mwanga Kivumbi yeetaaga buli omu naye weetaagawo maybe that voice kakati okutegeeza abantu nti okay kaluko twakamala buli omu yali alina constitutional right to side naye ate essaawa zino twetaaga ffenna okubeera awamu okusetola eddoboozi nti ebiseera ebisinga tuba mu kkooti ng'eyo n'abo abalowoozebwa nti nno tebakolagana naho ne Mwanga Kivumbi ne balabikira mu bifaananyi osanga kisobola okugattako ettoffaali okulaga nti okay kirabika mu musango guno olaba ne gwatakkiriziganya naye azze osanga is innocent naye abantu bakyalina hangover y'akalulu. Abantu bakyalina hangover y'akalulu bo balabanga ebyakalulu ebyeggulo oba okategedde bulungi. So akati awo there is need for a sober voice okureminding abantu bano kubanga bo bakyava bakava mu kalulu balaba ebibadde bigenda mu kalulu okuwanyisiganya ebigambo so bo bannabyerabira kubanga akalulu tekannaggwa bbanga ddene. Tuli mu mwezi gumu ndowooza n'ennaku nga 5 kukyanga tuva mu kalulu era ennaku z'omwezi ziri 17 so mwezi gumu n'ennaku 2 kukyanga tuva mu kalulu. So ebiwundu bikyali fresh kyovala boyinza okusanga ng'ekyo kyolabye ng'abantu bamaliriza abagobye abandi badde abantu ab'enjawulo mu lutula lwa kkooti ng'olwo. Kale Honorable Mwanga Kivumbi alabiddwako mu ndabika ya feesi oyinza okugamba nti yagumye akkirize process agiyitemu. Abantu ab'enjawulo bakulembeddwa mu bannamateeka be ne bannamateeka okuva mu kibiina kya NUP balabiddwako nga babaddewo mu bungi kkooti munda ejjudde. Ab'enganda ababadde balondeko ne ssaako ne bannabyabufuzi okuva mu kibiina kya NUP ssaako ne opposition okutwaliza awamu babaddeyo okusobola okubeera nga ate babeerawo. Honorable Sseggona era ng'ono y'omu ku ttiimu y'abalooya be atubuudde bye bapulizentinze eri omulamuzi bye badde baagala naye nga nkuwa Honorable Sseggona okusinziira ku bivuddeyo omulamuzi ajjaninze kkooti eno paka ng'ennaku zino zigenda kubeera 10 March omwaka guno gwe tulimu ogwa 2022 era nga bwe tugenda okulinda okulaba ki ekigenda okuba nga kiriwo kubanga okusinziira ku ludda oluwaabi lusabye mu kkooti okulwongera obudde okwongera okuba nga ate bakola okunoonyereza. Emyaka gibadde mingi n'okutoba nakwera kubadde kunjiboyi n'ensuubiri badde lingi nga tusuubira nti oba embeera nakyukamu wakiri ati nze kyenzudde enkyukakyuka gy'oyo yamunanga eri mikono gy'omwennyini kubanga oyo gw'olinamu ensuubi mu mazima naye alirinamu gwesebo kale gwe buli bw'onogwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo kubanga buli lw'onogwa n'olaga nti ogwamu amaanyi eno balabira ku gwesebo obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunaamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu yaga siduka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende siduka tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka obiyimuka tutambule kale gwe buli bw'onogwayimuka otambulirewo ebisoto byekubireko mu kkubo kubanga buli lw'onogwa n'olaga nti ogwamu amaanyi eno balabira ku gwesebo
obugubi bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako paka lwe tunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu yaga siduka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende siduka tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka purposes. The first was to receive a ruling on our application, which we made before the Land and Trial Magistrate, to release the accused persons on account of violation of their rights. A number of rights, especially for the Honorable Mohammed Mwangachi Bumbi. You know, he has never recorded a statement, and the reason he never recorded a statement is because he declined to answer to the dictates of the police. They wanted a particular line of statement, which he declined, especially when he mentioned the murders that took place at his house on that fateful night. So we complained to the court that the police is carrying out lopsided investigations, and they need to be compelled first to get impartial and objective police officers to carry out objective and professional investigations. And the magistrate has ruled in his wisdom that he is not in a position to supervise that. It is the work of the DPP, and if the DPP has not done that, the magistrate reasons he has no way out. We opine that there is a way out, and we shall compel the DPP to do the job. Number two, that the accused person be released having violated his rights enshrined in the Constitution. Among other things, he was never informed of the offense he committed, no access to his lawyer, no access to his next of kin, and so on and so forth, at the time of bringing him to court. And the magistrate thinks that that should be a formal application, which is not a difficult job anyway. So he declined on those accounts. We insisted that we need to know the stage of investigations and to compel the state to act expeditiously as required under Article 28 of the Constitution. So we await that when we come back on 10th March. We will also come to court before that date and seek some other remedies. Go back to school package batandika kabalungi abalungi yafusedda ku mutwalo 15 gyokka batugenda kuwa omukaliso gw'omwana ogulisibuzi ogutayingiramu amasomero ate nga tayingiriyo tukuwe blanket eno ya ngiri ebiri kutegeeza omwana wo ejo ogenda kubanga tomufuulwa tuguwe ekiuka ziri bbiri omutali kiro pieces omwana asobole okugenda nkirabulungi tuweereko tawera eno ennene ddala omwana gyasobola okukozesa ate tuweereko nekiro byonna mitwalo 15 ate nga temwerabira bedi kava zaffe tukyazirina okufira ddala ku mitwalo 2.5 ogenda kuwa edukava ng'eno nga tutakukuyisa mpola emitwalo 4.5 ofunino package omugira essuuka kirokeesi ate wamu ne kompata yennyini Valentine packages yatusedda omwagalwawo musanyuse n'ekirabo ekirungi ne tugenda ku packaging ekirabo nga bw'olaba nti omuntu mwoyo katawulira kano lunakola olw'enjawulo oba ogambe nti kamugulirayo essuuka ng'eno mu makirirena oba ogambe kamulyemu ate ekitabo okukomezera beddings ebitulina bingi nnyo bwe tugambe nti munayeffe twagala kupakingira kino mwagala wange nyagala mupakingira kino tugenda kubawa ebintu bingi nnyo bingi ddala ate nga buli omu tugenda kuba nga tumuteerako ekirabo okusinziirako gutya n'abaguze rosemary beddings nyongera okuzukuza kisangibwa kwa 10 bawakava mu bikyala ng'olinga ddala go back to school nyongero gibajja paka lwetunamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu yaga siduka tutambule embeera emalamu amaanyi naye tokowa tugende siduka tutambule olugendo luwanvu bwe tulemerako tutuuka kale ebyo nno bye biriwo bye byawonabwa muwanga kivumbi tulinda tulabe ebiyinza okuba nga biddako saidi ezeeyo tumukwasa mukama katonda naawe njagala kumaliriza n'emboozi eno
waliwo recount egenda mu maaso essaawa zino. Kakati ebifo by'abavubuka waliwo ekifo ekimanyiddwa nga Female National Youth Member of Parliament, kitegeeza tubeera ne Male National Youth Member of Parliament. Abo nno beegatta ku bamemba bali abana okuli Youth Member of Parliament East, Youth Member of Parliament East, Youth Member of Parliament West, ne South, yes. I think we have South in Uganda. Twina North, East, West, ne Buganda. Yes. Kakati bano bo bali ku national. Diana Ampaire Kampe, then ne Mase Kanyesije. Kakati Diana Ampaire yajira ku kadi ya NRM, Mase Kanyesije najira ku independent. Nenga bonna bali mu kamyufu ka NRM. Mujjukira oluvannyuma lw'okubanga kadi ono agitutte. Abawagizi nga balemesezza Nakku okujja. Actually za Nakku bamujja mbujja. Nakku n'amobilizing abawagizi be bawagire Diana ono. Kati bwe bagenda mu kalulu kakolebwa Hoima City gye waali okulonderesa. Maso ono n'awangula Diana yafuna ndozo bulwali 198, Mase n'afuna 212 something bwe yafuna. Naye ekyenjawulo ekiri kati ku recount eneze ku lunaku olwo they had one polling station nga balina one ballot box, kitegeeza nti abavubuka bonna abajja okulonda on that day abali over 400 plus bakozesa polling station emu okulonda, bakozesa ballot box emu okulonda, era we bamala okulonda okubala akalulu ne kukolebwa. Ku lunaku olwo okulonda okubala akalulu we kukolebwa, akulira akatiko k'ebyokulonda Simon Mugenyi Byabakama yaliwo nga gwoyinza okugamba omulabi omukulu, yaliwo ng'alaba butongole, yaliwo nga chief observer. Diana bw'amala okuwangulwa akalulu n'addukira mu kkooti, era omusango ogwo gwaliwo kugwarwaninga ku Friday. Ku Asman Basalirwa yali awolereza Mase, yaliyo mu kkooti ng'agamba nti mwalimu irregularities. Now some of the biggest questions abantu ze beebuuza, bwe kabanga akalulu kubanga omulamuzi yasuubiza okuwa ruling olunaku olwaliro agiwadde ng'eri mu favor of Diana. Naye the biggest question is, bw'ebanga polling station emu ng'erina ballot box emu esobola okubaamu irregularities mu maaso g'omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi, what happened ku polling stations endala zonna ezitasobola kubeerako bantu b'amaanyi nga Simon Byabakama? What is happening right now kuddamu ku recounting nga buli kugenda mu maaso, saidi ya Mase yabadde ekiganye neeteekamu okuwoza kwayo, naye omulamuzi akisanze nga tekiri mu makulu. Challenge endala ezze okusinziira ku saidi ya Mase erumiriza nti saidi ya Diana egamba nti omukulembeze w'eggwanga yagamba ye ayagala Diana y'abajja. Kati ekyo ne kiteekawo ebibuuzo nti omulamuzi ruling agibadde agidependinga ku irregularities zaasanze nga zeetobeka mu kutambuza akalulu kano oba oda ya mukulembeze w'eggwanga. Jjuke bwe twali tuli mu kulubala okuddamu recount ya Nammeere, era amaloboozi ago gaawulirwa dde nga abakulu mu NRM baavaayo ne bagasambajja. Now the same thing is happening in Hoima. Tusooke tugende tulabe ekiri e Hoima. Comrade is a comrade.
And third respondent. The second and third respondent in opposing this application relied on the affidavit evidence of one Munanra Ivan, the presiding officer who took or participated or presided over the election initially. He averred as follows: 1, that the election was free and fair; 2, that the third respondent declared the first respondent as winner, garnering 216 votes, and the applicant garnering 198 votes. 3, that the agents and the candidates fully observed the counting and tallying process without any objection. And finally, that all the ballot papers issued to the polling station were accounted for, and there was no justification for this application. Diana. Julia.